program World Report galubindizo yancha ya leero galubindi zambale tulyoke tulabe ebyasuze Bangladesh eno okwekalakasa kufuusa okwekalakasa nzize nkukubuulirako ndoza kati guno omulundi sigwa kusatu ye nga nkubuulira nti abayizi batandika okwekalakasa Bangladesh awo eggwanga eririranye eggwanga erya India eririranye eggwanga erya Pakistani era nga bwe baali okutuusiza ddala amawanga gano gonsatulere lwegesimattula mu bufuzi bw'amatwale naye abazungu bwe baabata Pakistani nesigaza Bangladesh nemala neyeekutula ku Pakistani mu mwaka ogw'71 kaakati olutalo olwo kafungula nkete olwaleetera eggwanga erya Bangladesh okwekutula ku ggwanga erya Pakistani ng'omufuzi w'amatwale mwana wange lwatiramu abantu kamaala era abantu abaafa mu kiseera ekyo bebavuddeko akabaate amateeka ge baakola oluvannyuma lw'olutalo lwe lwatandikiriza okwekalakaasa nti nakugamba nti oluvannyuma lw'okusanyuka bannansi bwe baasanyuka ne bakizuula nti mazima ddala abantu bano abaali balwanye olutalo wakati wa Bangladesh n'eggwanga erya Pakistani baali basaana ekirabo ssemalabo okwebazibwa olw'ebyo bye baali bakoledde eggwanga bamwoyo gwa ggwanga abazira b'eggwanga abo gavumenti ezaddirira ne ziteesa nti kyali kisaanye abantu awo babatunuulire mu ngeri ez'enjawulo era ebimu ku bye baggukako kwe kuga nti emirimu gyonna nga bwe gitondebwawo mu gavumenti ey'e Bangladesh waakiri balekewo emirimu ebitundu 30 ng'ebyo by'abaazirwanako kale bwe banaafa abaana baabwe bagiddemu abaana baabwe bwe banaaba bafudde bazzukulu baabwe oba nabo n'abantu baabwe bakubuuza bubuuza nti gwe olyani nti nze gundi veterani gundi jjajjange ye yalwanira ku lutalo e Katonga jjajjange ye yali ekigobero bwe batyo bwe bawoza naye ebintu ebyo bituuse ekiseera ne binyiwa ababiwulira nga buli lunaku n'emirimu gye bandifunye abantu ababulijjo abaliwo naddala kakati mu mulembe guno omujja ogutali guli ogwalwana nga bababuuza ekibuuzo kimu gwe walwana watta bameka walwana ddi wakwata mundu kinga bye bibuuzo emirimu nga bagibawa bano bazzukulu baabali naye abantu batuuse ne benyuwa omanyi osobola okukola ebintu bingi buli kadde buli kiseera naye olimbalimba buli kadde buli kaseera neera batuuka ne bakugwamu kati gavumenti y'e Bangladesh eri mu buyinza olwaleero bannansi nga bayita mu masomero batuuse ne bagigwamu kyovola nti abatandikiriza okwekalakaasa gye buvuddeko omwezi guli baali bayizi naga nti tosobola kulimba bantu buli kiseera era bituuka ne bikwokya kakati bagiga nti sebo fe tukooye nnyo ebyo ebyokutubuulira nti twalwana fe situkutumangako tulwanire tetwali nawo tetuzaaliddwa eno mu gy'ekyenda 97 n'okutuuka mu myaka egy'okumpi awo kakati gwe bw'otujuliza biri ebyensanvu mu ogumu nti kubanga walwana n'obeera nga be walwana nabo bwe bokka b'otunuulira ebyo tetubiriiko era etteeka eryo ery'okubanga lirekawo emirimu ebitundu 3 ku buli 100 leka tubisazeemu temubiddamu munnange ensonga nenyinyintiraawo abayizi ne balinnya mu kyoto ne beerega ebikya nga baagala gavumenti etteeka eryo erisuule kooti neesala nega nti ye kituufu waakiri tulekewo ebitundu ebisaamusaamu kubanga kooti eya wansi yali esaze nti abaali beekalakaasa baali bakyamu abo bwe baatandikira naye ennaku ezo oluvannyuma lw'okubanga gavumenti ezisinga ziwulira kwekalakaasa kooti ey'owaggulu nayo yatunula mu nsonga eno kooti ey'oku ntikko nesala eggoyo omuwabutwa lye yasala ebubiro naga nti waakiri tulekewo ebitundu 5 awo webityo kakati abantu nga balowooza banakkakkana ne gye buli eno abagizi n'abantu aba bulijjo munda mu ggwanga erya Bangladesh okwekalakaasa kweyongedde era okuva lwe kwatandika mwana njagala kubuulira nti abantu bali 207 abalusuddemu akaba era nga bano 207 batirimbuddwa nnyo poliisi n'ab'ebyokwerinda mpozi ne bali bakaada abaaliwo mu myaka egy'ensanvu abataaliwo bazzukulu baabwe be babakiikiridde kubanga njagala okutegeeza nti abatunuulizi era abawa obujulizi bagamba nti bw'otunuulira abakuba emmundu ne zimala zitta abantu abazisuna be baana b'abalwanyi b'egy'ensanvu ne poliisi n'abo abali mu gavumenti abataatira gavumenti ya Sheikh emala ebeerewo munnange
okukakana ng'abantu 207 be baakafa okuva mu mwezi ogwa Julayi. Kyokka olunaku oba wiikendi eno lweggwereddemu yo yokka abeekalakaasi abawerera ddala 7 mu nnaku ezo zokka eza wiikendi be balusuddemu akaba. Naye ng'era ababatta beebo be bagambye nti ensonga be bagikola abalwana ne batabani baabwe nga kugatta ne poliisi. Kakati era ekitegeerekese nti n'abaana bano ssebo nabo tebasaaga, abeekalakaasi nabo tebasaaga. Saakunyumizaako wano nti baalumba ekitebe kya gavumenti eky'ebyempuliziganya ne bamala bookya ekizimbe omuli TV ne rediyo ne babigumako omuliro ne babicomeka ne biteta, era n'okutuusa kati baaleka bifumbya miyagi. Ne ku mulundi guno wadde ne ku luli baakikola ne balyoka balumba poliisi ne babaako abapoliisi be bakuba embooko n'okutamu abawera. Naye ku mulundi guno we tumalidde mu wiikendi abapoliisi abawerera ddala 13 be battiddwa oluvannyuma lw'abeekalakaasi bano abaana benkugamba mu disitulikiti eya Serajiganja. Abayizi bano n'abantu abeegase mu kwekalakaasa gye basinzidde ne bakwata abapoliisi ne babawumiza okukakana nga babaseemu 13. Kakati ekyo kyongedde obusungu obungi nnyo nnyini kitalo, era ab'ebyokwerinda ne gavumenti ya Prime Minister Sheikh Hasina bagamba nti tebayina kye bayinza kuddamu kulowoozaako okuleka okulumya engabo amannyo. Era we boogerera kati bagamba nti singa engabo badde tebagirumiza mannyo, singa ebigambo banyumya birala. Naye olw'okuba bagirumiza mannyo, kale abantu abaakafa beebo 207 ne poliisi nabo abaayo bangi abalusuddemu akaba. Kyokka nga abeekalakaasi kati oluyimba lwakyuka, tebakyali ku luli nti etteeka likyuke. Kye baliko kyekyokugamba Prime Minister Sheikh Hasina alekulire gavumenti agiveemu kubanga emulemye. Ate banaalinda akola atya? Eno gavumenti newankubadde kitaawe eyo omu ku baagireeta naye tagenda kugifiiramu. Abaviire abakwasa obuyinza nabo babeekubye bakola ebirala, gwate baagimulaamira munnange. Ensonga neesigala nno ng'ekyawanisa amatanga bwetyo. Abeekalakaasi balumya ejjiiko ate ne bebeekalakaasiza nabo ssebo si mmere matooke. Bakakanyadde eggodo okukakkana mwami kufa yalamudde 207 poteya. Omulunya mpuliriza njagala okutegeeza nti abakulu mu gavumenti buli omu waali atuula bufoofofo, abandi batuza ya lukugunyu kubanga abakulembeze b'abayizi ku masomero ag'enjawulo zite institutions ez'enjawulo bavuddeyo ne beewera nti bagenda kukola buli ekisoboka bajjeyo n'ag'omu buto okulaba nga bakaka Sheikh Hasina okulekulira. Naye ne Hasina naye tatudde kubanga abadde minisita wa nsonga za byamateeka muyite law and justice minister bamuyita Anisul Haq yabuulidde omukutu gwa BBC ogwa News Hour olunaku olw'eggulo ku Sande n'ategeeza nti ekyamazima bwo buvunaanyizibwa bwabwe nga gavumenti okuluma amannyo n'okukakanyala eggodo okulaba nga abeekalakaasi bano tebayina nnyo kinene kya nnyo kye batuukamu. Era n'ategeeza abamawulire bano ab'omukutu ogwa BBC nti mazima tebaba kubanga bavumu b'amaanyi wabwenkanidde awo, oba oli awo okufa kwandibadde bukungi n'okusinga ku 276 ebyogerwako nti bye by'abeekalakaasi ebyakafiira wakati mu njege eno. Kakati agambye nti bwe kiba nga abeekalakaasi bawera ne gavumenti ewera, nkubuulidde nti balabye ababadde bakuba abeekalakaasi babadde bali bazzukulu b'abali abali mu gavumenti era n'abapoliisi, kyokka n'abantu abalala abalowoozesezza nti nabo bagenda kwefuula kiwagi mu nsonga eno. Jjukira kwekalakaasa kuno ng'era okwekalakaasa okulala n'okwabadde Kenya bwe kwabadde. Mwana wange nakwo bavubuka bwe bakwenyigiddemu bakuba nti ebigambo byakyuseemu awo olw'abakulembeze okuteeseganya. Naye bano nabo baatandika n'emirembe gy'otalabanga nga bagamba etteeka liveewo. Naye we butuukidde olwaleero ekibuga Ddaka kyaka muliro, abeekalakaasi bafunze ekyonga. Era gavumenti kyekoze okulaga nti nayo ssebo tetugitwala n'egenda etyo. Amasimu egakyankalanyizza, amasimu okukukubira essimu neeyitamu ne bw'obeera Mmengo ng'akuba ali ku lubiri wali essimu teyitamu. Waakiri ekolokoota bw'eba enaayogera evuluvuutaawo neetabako byeyogera. Kyokka era ne intaneti nayo yennyini gavumenti eragidde ne bagijjako. Kakati olwaleero kitegeerekese nti abalina ze bayita 4G
oba kale 3G bebayinza bokka okwogera nga bakozesa internet. Ekitali ekyo simanyi nze nina katooki, simanyi nze nina kamaiki, ebyo byonna tebyogera n'omulundi n'ogumu ne bw'oba oyagala. Kyokka ng'ebyo byonna ekibikozesa gavumenti kwe kulaba ng'eyimiriza n'okukkakkanya abeekalakaasi abajjagawanye, olw'ensonga nti olw'okuba tebalina nnyo bwe bayinza kwekungana nti tusisinkane wano, bakozesa intaneti yebalambika. Bantu ne bateekayo obubaka ne babusoma kati tugenda kubeera tugenda kukola bwe tuti tukole bwe tuti tutegu tugende egindi, ebyo byonna ne babiwulira nga basinzira ku intaneti. Naye sebo nagwo omala kubira paapa simu, kyenkanankana n'okubira paapa simu okusobola okufuna empuliziganya ku intaneti, kubanga byonna ebyo gavumenti yabikutte mudda. Oba lwaki gavumenti zisooka kukwata mu bintu bino? Sebo ne Kenya awo gye buvuddeko okwekalakasa ekubeereddeyo nga intaneti bagizunza ne bagitunuza gyetalina kutunula. Kyokka naffe wano ne kitukosa bwe muba mujjukira okwekalakasa kwe Kenya olw'okuba nti wano Kebe tuleetera intaneti yaffe eyitira mu Indian Ocean, kyokka nga Kenya yetusingako okubeerera ddala oba yeeri ku Indian Ocean. Bwe badde ebikwatamu ne bizunga, naffe wano amayengo nga gazunga bw'oba obadde okyegendereza. Kakati ne Bangladesh we batu bakoze ekyamazima, bw'oba tolina 4G ne 3G ezo ze ziyinza okusobozesa oba ze zibadde ziyinza okusobozesa oba ze zikusobozesa okwongera mu maaso n'empuliziganya n'abo b'oyagala okuwuliziganya nabo. Ekitali ekyo onuuna kuvu. Kati nno kino kiba kitegeeza nti ekirya atabaala kyekirya n'asigadde waka, kubanga n'abateekalakaasizza nabo ensonga eno ebakwatiddeko ddala, olw'ensonga nti abakozesa intaneti tebamanyi lweridda abakola emirimu egyo nga bakozesa intaneti zaabwe n'ebiringa nga bwe bityo tebamanyi ddi lwe biridda. Akati ekireetedde abeekalakaasi n'abantu abagoberezi b'ensonga eno okulowooza nti oba oli awo ate byandisingawo n'ababadde basigadde waka mu ngeri y'ekiri adigida kyekirya n'atadigida, ne balyoka bajja ne beegatta ku bano nga nabo tebakyalaba kyakukola. Njagala kubuulira gwe omulunya mpuliriza nti gavumenti enyinyintiza ensonga ya kafiyu. Kafiyu eno y'emu ku ebyo ebiyambye gavumenti, kubanga abo be bakuba amasasi oluusi be baba bafuuse bakiwagi. Kyokka n'abo abatambula ekiro bwe baba tebakuwambye kutwala wonna we banaakutwala n'obitebeza eyo, mwana wange tokyayinza kutambula kiro kutuuka gy'olina kutuuka. Saawa 12 ez'okumakya ez'akawungeezi zirina kusanga ng'oli mu nnyumba yo wateredde eddabo by'obuwombo bwesulika. Omulunya mpuliriza, kakati okweraliikirira weekulyawo tetumanyi kiki ekinadda. Ng'oggyeko abafudde benkugaye nti bali 276 oba okusobamu awo okusinziira ku ani ayogera. Mwattu ate waliwo n'ababuuse n'obubalangulo nabo bangi nnyo kamaala bayitirivu, ababuuse n'ebiwundu eby'amaanyi, ebiwundu by'amasasi, kubanga ne tiya gaasi mwali bakuba essasi ery'ekipiira ne likuyingira ne mu mubiri bwe liba lyagadde. Awo kukooteeka tiya gaasi ova mu kumulya n'onywa munywe n'okunywekereza n'onywekereza. Naye abeekalakaasi nti ebyo byonna bajja bigumira. Kyokka ng'oggyeko abo abasobodde okuwona n'obubalangulo bwabwe, ate waliwo abasibiddwa. Njagala okubuulira nti amawulire gategeezezza nti mu wiiki 2 eziyise e Bangladesh gavumenti ya Sheikh yakasiba abantu abasukka mu 1,000 be bakasiba, nga bano basibwa mu makomera amanene, basibwa mu buduukulu obutonotono, neeyo gye bali mu kubonaabonera byotalabanga. Mu wiiki 2 zezokka mwe basibiddwa, naye nga bano era be booludda oluvuganya opposition. Kakati ate gattako n'abayizi abo be bavuddeyo era be basibiddwa ebitagambika. Era mwanattu obweraliikirivu obuliwo ku njuyi zombi olw'abeekalakaasi ne poliisi ne banywanyi baayo, abatunuulizi b'ensonga baga nti ennaku eziddirira tebamanyi bwe gunaabeera, kubanga ensi eno erabika okuba ng'egenda kuwunya evvumbe, olw'ensonga nti abeekalakaasi tebalekera poliisi oba gavumenti, ne poliisi ne gavumenti nabo bagaanye okulekera oba okwesonyiwa abeekalakaasi. Buli omu aga nti katugende kalanduka emmandwa keeyita mu bikajjo tunaabiraba amadda. Kakati awo ekiddirira awo naawe oyinza okukiteebereza, kubanga abeekalakaasi olwaleero beewuunyisa.
wandirowoozezza nti bandibadde bakkakkana olw'okuba nti kyebaayagala mu lubereberye kyenkana kyabakolerwa okusinziira ku gavumenti ne kkooti nga bwe baasalawo. Abeekalakaasi bano abayizi bandibadde bagoberera ekyo, naye munnange nga bwe nkutegeezezza nti baagala Sheikh Hasina akkirire wansi abaviire gye bayita step down olw'ensonga nti assa abantu bangi. Ezo kati gye zimu ku misango egimuteekebwako. Assa abantu bangi bano kye bagaa nti baagala kye bayita justice bwe bwenkanya. Kakati ebintu byera okumanya bikyali bizibu. Agenda kukwata abafu abazzeewo oba abaliyirire oba akwate abakubiddwa amasasi ebyaddala abajjanjabe. Ebyo byonna mwanatu byongera okulaga nti obunkenke mu nsi eno ey'omu Asia, Bangladesh byeyongedde era bikyeyongerera ddala. Naye newankubadde Sheikh Hasina ono prime minister w'eggwanga lino erya Bangladesh ayogeza luggumugumu naye akatengo kafaanana okuba nga kamujjidde, wadde nga abantu alagidde oba gavumenti ye eri mu kubatta, eri mu kubatugumbula n'ebyase balumisa ekivu, naye waakiri waliwo lwatuuka naye emmeeme n'ekubagana. Gye buvuddeko emabegaawo katono yayogedde n'ayita abakulembeze b'abayizi bano abeekalakaasa n'abo bonna abawulira nga si bamativu bajje bateeseganye wamu naye bamubuulire kye baagala, oba oliawo anaakibakolera. Wano nno yayagadde okufaananamu owe Kenya Ruto bwe yayita abayizi naye ne bagaana okujja, naye era okukakkana ng'akkiriza n'akola ebyo bye baagala. Kyokka ono wadde nga yayagadde okulaba nti abayizi baamusaze ekikuubo ne bamugamba nti nnyabo odayiri mbaale ffe ebyo si bye twagala, tugambye tukwagala ng'olekulidde. Waabuzeyo n'omu eyeeteekawo mbunno banyumyemu ne prime minister ono Hasina. Kale nno n'asigala ng'akonkomadde, n'asigala ng'atunudde ettaya atyo n'aba nga teyafunyeemu. Kale nno ne bw'olaba ng'obusungu bubeeyongedde, bye baagala abeekalakaasi si bye baagala, badde eno abeekalakaasi badde eri. Kale nno gwe munyampuliriza newankubadde nga Sheikh Watu bwe yayogedde, Hasina mwana attu omukazi ono bagaanye omuwuliriza. Naye Chief General bamuyita General Walker Iwuzi Zamani gye buvuddeko emabega katono yatudde mu lukiiko, yayise ba junior officers abasirikale abo ab'emitendera egy'owansi mu kibuga Dhaka basooke batunuulire ensonga zino. Bwe bazitunuulira baddemu bazeetegereze we wafudde we wakyamuwa we balina okukwata okusinziira ku mbeera nga bweri, kubanga enkula y'omutwe yeekuwa ensanirira. Kati beebuuza tukuttewa, kubanga yategeezeza nti buli gy'amagye ga gavumenti y'e Bangladesh gayimiriddewo ku bantu. Kakati era tebayinza kuva mu mbeera eno ne bagamba nti nno abantu babaleke. Awo nno wewalabisa obuzibu. Kitegeezeddwa nti wandibaawo olukwe oluyinza okujja nga luyita mu magye eyo luwulirize abeekalakaasi bye baagala. Mbw'oba oliawo bayinza n'okutuuka okugamba nti bakake prime minister ono alekulire, kubanga abantu mbu kye baagala amagye bwe gatyo bwe gagamba. Omuduumizi w'amagye agambye tebagenda kudda mu kutunula butunuzi balabe nga abantu baggwawo. Gwate babazeebaze 276 enkumi n'enkumi zigenze n'obubalangulu. Kyokka gavumenti ekyewera ng'ate bwe yeekwasa nti poliisi etta abeekalakaasi nti kubanga ebeera yeetaasa, amagye ne gaga nti abange muve mu kunaanya ebigambo bino biyinza okusoba ensi n'etutunuulira. Kakati walowoozebwawo omukisa gw'abeekalakaasi okwesigama ku magye oba oliawo bakake prime minister omukyalo ono alekulire.